الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، إمام القائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، الذي بلغ الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء والفاضلات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. baganda banga bitibwa baduba Allah bakiriza sawa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abona abamugoberera okutuuka lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sawa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye nakuli tugenda okumusinkana nga tuli mbaddu abalina emitima emiramu. Njagadde tubeere ntwejjukanya mu dakiika obutono biidhinillah subhanahu wa ta'ala nga tutunulira ku kitabo kino kimulaba kyawandiikibwa Sheikh Dr. Abdul Razak Abdul Muhsin al-Badr. Ekitabo kino bakiyita asbaabu ziyadati al-iman wa nuqsanihi, ensonga Allah subhanahu wa ta'ala zayisizaako omuntu okubeera nti imaani ye yeeyongera n'okukendera kwayo. Jagadde biidhinillah subhanahu wa ta'ala mu ddakiika entono ezitagambika tubeere nti twejjukanya ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zayisizaako okubeera nga imaani zaffe zeeyongera biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Then omulundi omulala biidhinillah bwe tunaaba nga tufunye obudde nga Allah akyatuwangaaliza ku bulamu bw'ensi ng'era akyatuwadde amaanyi n'obusobozi, biidhinillah tujja kutunuulira biki ate ebireetera imaani y'omuntu okubeera nti ekendeera. Biikhtisaarin shadid, mu bufunze obutagambika, ngenda kuyita mu lukwakwayo, sigenda kusoma buli ekiri mu kitabo, naye ngenda kuwa ensonga Sheikh ziyajjeyo ziyaleeta Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza okubeera nti imaani yo yeeyongera. Naye nga tutunaba kutuuka ku nsonga ezo, muallif yawandiika ekitabo kino alina ensonga ze yasooka okuleeta. Ensonga ze yaleeta nga atuwa ebyokulabirako ku baatusooka abalongoofu. Kufaayo ki ku baafangayo, baateekangamu amaanyi gaabwe okubeera nti baafaayo okulaba nga imaani zaabwe zeeyongera. Baafanga ku bannaabwe, naam, nga banoonya emirimu gye bayinza okubeera nti bakola imaani zaabwe ne zibeera nti zeeyongera. Si kyekyo kyokka, kaanu yatawasawuna bainahum, baalinga beera amirigana bo bombiriri, era ebyokulabirako bingi bye tuyinza okubeera nga tulaba. Yasooka n'omunene gwe yaleeta ng'atuwa ekyokulabirako ayitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Oyo munene kyova olaba omanyi bagamba nti idha dhukira Umar, bw'owuliranga nga boogedde ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaga nti dhukira al-adil, omanyanga nti boogedde ku muntu omwesimbu, muntu omwenkanya. Kasita boogera ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dhukira al-adil, yani yali amanyiddwa nnyo nti musajja mwesimbu, yali amanyiddwa nnyo nti musajja mwenkanya, era obukulembeze bwe bukubibwako ekyokulabirako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba nti fakana Umar, yagamba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu li ashabihi, yagambanga nga banne bawangala nabo n'abagamba nti halummu nazdadu imana, bannange mujje tubeere nga twongera imaani zaffe, mujje tubeere nga twongera imaani zaffe. Yani kyekitegeezebwamu okubeera nti mujje tubeere nga tukola emirimu egiyinza okwongera ku imaani yaffe oba obukkiriza bwaffe. Wafi lafdhin, makulu amala agamba nti taalaw nazdadu imana, mujje tubeere nti twongera imaani yaffe ebeere nti yeeyongera. Ekitali mu kubuusabuusibwa nti omuntu yenna wali badde okola kaweefube okulaba nga imaani yo yeeyongera. Oba oliawo otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli otuuse mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala wakwagalira nga otuuse mu maaso ge nga
imani yo yali waggulu. Abdullah ibn Mas'ud naye yali sahaba radiyallahu anhu. يقول أجنب عبد الله بن مسعود يجنب أن أجلسوا بنا متولي بتولي وامو متولي وتولي نزدد إيمانا تبلغ تونغر إيماني يفي. وكان يقول في دعائه إبانغ النبي صلى الله عليه وسلم يوجنا من الدعاء قاسب الله سبحانه وتعالى أنت اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. أي الله كسب ويرن تنيونغر إيماني ويقينا وفقها. نعم. Okubeera nti imani enywera mutima gwo n'okubeera nti obeera mukenkufu ng'omanye eddiini yo edduwa yagisabanga nnyo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sahaba mulaitibwa Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu yaqul, Muadh ibn Jabal agamba nti ajlisu bina nu'minu sa'a. Yagamba nga banne nti ajlisu bina nu'minu sa'a, mujje mutule tutule wamu nu'minu saa esawe mukale tube nti tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe mbantu bo wangala nabo mikwano jo bofuna ngo ina mikwano gugu wangala naye bakwate ku mikono bantu basatu bana bagaja angu tojukanye ku Allah mujje tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kam before makabe tutulamu budde makabe tuwangala sawa mekaze tuwangala nga tuli mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Mikwano jojo ine esatu ena 10 asatu bo wangala nawo osobola okuba nti omaze ebbanga ddene eritagambika nga temutulanga kawo kwejjukanya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bano bamanya olwairo tebaliiwo tuli mu boogerako naye bategera kiki bayita ensi, bategera kiki bayita obudde, bategera biki bayamba. Naffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko tutegeere ensi eno kwe tuli kiteriimu kantu konna, kiteriimu kalungi, tugikozese mu budde bwayo obutono bwe tugiriko nga tugikozesa mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba mulaitibwa Abdullah ibn Rawaha, onono yali sahaba naye munene era yafira mu lutalo oluyitibwa Ghazwatu Mu'ta. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namutegeeza nti agenda kufiirayo. Yomu ku basahaba basatu abakwata bendera mu lutalo olwo. Era olutalo olwo baatuka mu kkubo ne bakitegeerako nti ejjere bagenda okulumba je terigambika obunene bwalyo. Ne basahaba ne batuuka ne batuula ne bagamba nti ya Rasulullah ne batuula fatashawaru bainahum ne batandika okubeera nti boogeramu olwajja okubeera nti ddene. Kiki njagala sahaba naitwa Abdullah ibn Rawaha olwokuba balabye ejjedde ne batuula ne bagamba nti banne tuwandikire omubaka sallallahu alaihi wasallam oba tumutegeeze nti ejjere tugenda okufaafagana nalyo jedde ne nyo tusobola kubeera tuli wangu kulisobola abeere nti atongera ku maji. Abdullah ono yennyini ibn Rawaha n'abagamba nti ekyatuleese mbaka sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'okubeera nti ayogera nti gundi bw'anaaba afudde gundi akwate bendera, gundi bw'anaaba afudde gundi akwate bendera, gundi bw'anaaba afudde gundi akwate bendera. Muboko mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyogera abali abasatu abakwata bendera nga kikakasiddwa bulungi nti bagenda kufa mwe mwala Abdullah ibn Rawaha. Naga nti ekyo kyemudduka kyennyini kyemudduka kyemugamba nti tujja kukisobola okufa, ekyo kyennyini kye kyatuleese twazze kufa. Nabagamba musonga embeera ne basonga mbeera ne bagenda mu maaso ne batandika okubeera nti balwana. Kati Abdullah ibn Rawaha ono mu mbeera ze nti kana yakhudhu biyadi nafar, yalinga akwata ku bantu abamu basatu bana, naam, min ashabihi mu bantu beyawangalanga nawo mikwano gye. Fayaqulu n'abagamba nti ta'alau nu'minu sa'a, mujje tubeere nga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala sawa emu. Naam, sawa emu. Omuntu otuula olusi ku mupiira, olusi oyinza otuula mu lwali n'omala essaawa 3, n'omala essaawa 4, n'omala essaawa ezitagambika obungi. Naye ono yakwata nu'minu sa'a, yabagamba nga ta'alau nu'minu sa'a, tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala musaawa emu. Ta'alau falinadhkuru Allah, mujje tubeere ntwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa nuzaddid imana, tubeere nga twongera imani yaffe bi ta'atihi, nga tumugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Kati la'allahu yadhkurna bimaghfiratihi, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatujjukira ne kusonyibwakwe gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe, la shakka bulwojjukira Allah subhanahu wa ta'ala
bulwobera nti ogondera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akujjukira n'okusonyiwa. Sahaba omulala ayitibwa Abu Darda kana yaqul, biseera bye yagambanga, min fiqhi al-abd, omuddu yenna ekiraga nti omuddu ono mukenkufu, ayalama kwe kuba nti amanya, amuzdadun huwa, mu kiseera mwawangayira obudde bwalimu imaani ye yeeyongera oba yeeyongedde, awo muntaqis oba imaani ye ekendedde. N'agamba nti wa in min fiqhi al-abd, era ekikakasa obukenkufu bw'omuddu, ayalama nazagati shayatin anna yatihi, kwe kubeera nti omanya shaytaani n'omanya biki byekola kubeera nti ekujja kubuufu, n'omanya enkoza shaytaani biki byekola kubeera nti ekujja kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omanya ebintu ebyo kiba kitegeeza nti oba ogenda kusobola okubeera nti obibeera wala, okubeera nti tebikusa. Oya Abu Darda. Wa kana Umayr ibn Habib al-Khutami radiyallahu anhu yaqul, al-imanu yazid, imaani y'omuntu yeeyongera, wa yanqus nekendera. Faqila, ne bamugamba nti ma ziyadatuhu wa nuqsanihi, yeeyongera etya era ekendera etya? Qala, n'abagamba nti idha dhakarna allaha, bwe tuba nga tujjukidde Allah subhanahu wa ta'ala, bwe tuba nga tujjukidde Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamadnahu, Allah subhanahu wa ta'ala ne tumutendereza n'amatonde ge subhanahu, fadhalika ziyadatuhu, okwe kweyongera kwa imaani bw'oba okola ebyo. Wa idha ghafalna wa dayya'na, bwe tuba nti twesuliddeyo gwa nagamba, omaze ebbanga olyawo osirisi, omala olunaku nga totendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala, omala eddakiika eziwera nga tolese ku dhikiri yonna, obeeraawo yani ng'oli mu gafula etagambika, tofaayo, naga nti wa dayya'na wa nasiina, n'otuuka n'okwerabira Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika nuqsanihi, ekyo ekiyitibwa n'okendera kwa imaani, imaani ye beekendera. Wa kana Alqama bin Qais an-Nakha'i rahimahullah, ono Nakha'i huwa ahadu kibar tabi'in, yali mu abantu abawangala ne basahaba. At-tabi'un be bantu abawangala ne basahaba, abalaba ku sahaba. Kakati yagambanga mikwano gye be yawangalanga nabo, imshu bina nuzaddid imana, tubeere fenna tutambulire wamu, tubeere nga twongera imaani yaffe. Wasuila al-Awza'i yabuuzibwa rahimahullah anil iman, yabuuzibwa ku bukkiriza. Bukkiriza kiki kye bayita obukkiriza? Ayazid, obukkiriza bweyongera? Qala na'am, obukkiriza bw'omwanadamu bweyongera hatta yakuna kaljibal, omuntu asobola okutuuka imaani ye neyeeyongera hatta yakuna kaljibal, imaani ye ng'eringa bw'olaba olusozi. Bigambo byani? Bigambo bya Awza'i lamma su'ila, bwe yabuuzibwa. Aha, faqila, era ne bamugamba kukendera kwayo, n'agamba nti na'am, imaani y'omukkiriza esobola okubeera nti ekendeerera ddala hatta la yabqa minhu shay, okutuuka kubeera nti etuuka ekiseera nga tewaliiwo wadde akafaanana imaani. Imaani ye esobola okukendeera nga tolinaawo wadde akafaanana imaani. Nasalullah salama wal afiya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa okuba nti imaani yaffe ekendeera okutuuka ku ddala gyefaanaganako bwetyo. Era saba Allah subhanahu wa ta'ala tusinkane nga imaani zaffe ziri waggulu. Imaamu Ahmad, ono imaamu ahli sunna, ono imaamu wa ahli sunna ayitibwa Ahmad ibn Hanbal. Imaamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yali ayogera ku bukkiriza, anil iman, nga bamubuuzizza ku bukkiriza, ne bamubuuza nti yazidu wa yanqus, obukkiriza bweyongera ne bukendera n'okendera? Faqala yazidu hatta yablugha a'la as-samawati as-sab'a, obukkiriza mwanadamu bweyongera ne butuuka ila a'la as-samawati as-sab'a, tuka ku ggulu erisembayo. Yani obuwanvu obukkiriza imaani y'omuntu esobola okweyongera ddala ila a'la as-samawati as-sab'a, ku ggulu omusanvu.
kadhalika wayanqus era esobola okendera hatta yasira ila asfali safilina saba nekira ddala neeyitawo ila al ard kutuukira ddala wansi osesembayo kyofalaba wakana yakulu yalinga agamba al imanu kyebayita obukkiriza qawlun kigambo wa amalun nokola yazidu wa yanqus yeyongera nekendera yeyongera etya idha amilta alkhair bwobanga okoze ekintu ekirungi zaada yeyongera wa idha dayya'ta ate bwobanga okendezezza nokola omulimu ogutali mutuufu noleka omulimu ogwo mutuufu yan naqasa imani yekendera saba Allah jalla wa ala tukwatiddeko tubere nga tukola emirimu mirungi abonna abatusoka balongoofu baganda bange abitiibwa abatusoka balongoofu bategeera balwanyisa bafaayo nnyo okukola emirimu egyongera imani yaabwe era ne banoonya ensonga empitirivu Allah kwayinza okuyisiza okwongera imani zaffe naffe olwaleero kitukakatako okubeera nti tatafakad onoonyereza nofaayo omulimu kigoyinza okukola okwongera imani yo kyovola babu bwe nasomye ku kitabo kino nendabanga yambaki kigwanidde okubeera nga nejukanya namwe baganda bange ebitiibwa ne banyinazi oba oli awo omuntu obulimu ogumu gwanaakola mu mbeera gye tulimu ey'okuba nti olwaleero obukkiriza bwaffe reeti kwe buddukira okukka wansi yakika kya waggulu nasalu llaha salama wal afiya tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ate atuwe atukwatireko tubeere ntitwongera imani zaffe imani tugirwanyise nga tunoonya ebintu byetuyinza okukola okubeera nti imani yaffe ebeera yeeyongera akati bwe nalabye nga ensonga zino zigwanidde okubeera nga tuzimanya nensalawo okubeera nti nzigabana nammwe biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nga tunabagenda ku nsonga zaffe eziddako omwandisi w'ekitabo ono bwe mwategedde waggulu agamba nti yaqulu al-allama ibn Sa'di omumanya ayitibwa Sa'di agamba rahimahullah ta'ala agamba nti fal abdul mu'min omuddu omukkiriza al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn ebbanga lyerisinga obungi ayina okubeera nga alwana alafuubana ku nsonga bbiri olina okubeera nga olafuubana ku nsonga bbiri ensonga esooka ahaduha tahqiqu usuli l-iman kwe kubeera nti ofuba nnyo n'olaba nga okakasa al usulu l-iman ebikolo by'obukkiriza wa furu'ihi ne amatabi gaabyo wa tahaqquq biha n'obikakasa n'obikakasa kaif mu ngeri ki buti omuntu bw'okakasa ebikolo by'obukkiriza abo ya Sheikh Omar المغربي خلاص انت اسمع في العربية واللي غير عربية ان شاء الله انا افسر لك باذن الله سبحانه وتعالى تقامي انت تسوكا تحقيق كوكبير انت وكاكاسا usul al-iman wa fara'i wabikolo by'obukkiriza n'amatabi gaabyo n'obikakasa naye ng'obikakasa mu ngeri ki ilman mu kubeera nti obisoma ekyo kimu ekyokubiri amalan mu kubeera nti okola ekyokusatu wa halan embeera zo ng'omuntu bwakutunulako alaba imaani entambula zo imaani aba mukkiriza ebyo obikakasa n'okwata ensonga ey'okubiri as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha kwe kubeera nti ofaayo nnyo olakabana olafuubana fi daf'i ma yunafiha ng'ojjawo byonna ebisinga okubeera nti bijjawo imaaniyo ne bigikendeeza min alfitani dhahira mu bikemo ebyeyolese si kyo kyokka wal batina n'ebiteyolese wa yudawi ma qassara fihi min al-awwal n'olwana okubeera nti ojjanjaba obukkiriza abo ku ntandikwa yaabwo nga tebunnafa bw'oba olaba ng'olina ezambi ly'ogenda okugwamu n'ofuba okulaba nga togwa mu zambi eryo ku ntandikwa yaalyo n'olwanyisa shayitaani obutagwa mu zambi eryo naga nti wama tajarra'a alayhi min athani bitawbati nasuh n'okubeera nti singa oba ogudde mu zambi n'olwana okulaba ng'okola tawba eyannamaddala
Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nti akusonyiwa. Ebyo ebintu bibiri omukkiriza olina okubeera ng'otambula nabyo ebbanga lyonna. Nkiddamu, omukkiriza wenna otambula n'ensonga bbiri. Tugambye nti ensonga esooka nga Imam Saadi we yagamba nti tahqiqu usul al-iman, okubeera nti okakasa bulungi nnyo. Tahqiqu usul al-iman, okakasa ebikolo by'obukkiriza wa furu'ihi n'amatabi gaabyo, wa tahaqququ biha ilman, n'obikakasa ng'obisoma weeyigiriza. Omuntu omukkiriza Musiraamu oteekeddwa okubanga wejjukanya n'osoma biki ebikolo by'obukkiriza. Omukkiriza asaanye kubeera ati biki ebizimbirwako obukkiriza omwanadamu n'obisoma, wa amalan n'obissa mu nkola, tatbiq, wa halan embeera zimuwangaaliranga zeezo za muddu omukkiriza. Tugambe thani shay, ekyokubiri kye yagamba Imam Saadi, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha, kwe kubeera nti okola ebyo oziiza, olwana, olafubana okujjawo, okuziiza, okwongerayo ebyo byonna ebiyinza okubeera nti bitta obukkiriza abo n'ebibukendeeza min alfitani adh-dhahira wal batina, n'obeera nti otuuka n'okujjanjaba bidaaya wessaako ejjiji okubeera nti ogwa mu zambi ate bw'oba ogudde mu zambi ng'omwana Adamu, kubanga omwana Adamu yenna gye buliva ne gye bulidda osigala oli musobya, osigala ojja kusobya, tusigala tubeera mu mazambi ebbanga lyonna. N'eki kyokola oluvannyuma lw'ezambi okubeera nti okola tawbatu nasuh, olwenenya olutali emu kubuzaabuza, olwenenya olwannamaddala. Naam, ebadde entandikwa yaffe biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Mu bufunzo obw'ekika ekyawaggulu njagadde tutunuulire ensonga. Nagambye nti ngenda zitambukwayo mu dakiika entono tubeere nga tuzimala, sigenda kusoma buli kigambo ekiriwa. Ensonga ki? Ma hiya al-asbab, ensonga ki ezo ezongera obukkiriza bw'omwana Adamu? Ensonga esooka mu nsonga ezongera obukkiriza bwaffe, tusaba Allah jalla waala ffe tuli bakendeevu ebbanga lyonna, tuli bakendeevu era tukyogera ku kyewaaniramu, wabula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala imaani zaffe azongere era atujjule nga atusiimye. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Gana nga mpuliriza ekyo Allah kinako obusobozi. Togwamu ssuubi, teweekubagiza, tokutuka kusuubira. Kimu ku mazambi agasinga obunene ye muntu okubeera nti okutuka kusuubira n'oggwamu essuubi nogati mutuufu Allah takyasobola kunsaasira. Kufuru gimu ku miryango egigenda okuyambako okubeera nti okaafuwalira ddala ove ku milla obeere mu bantu b'omuliro. Iyadhan billah, Allah tusaase era atutaase okubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. So toggwamu ssuubi. Ekisooka mu nsonga ezikuyambako okwongera imaani yo, ta'allum, kwe kubeera nti osoma. Ta'allum, okusoma, al-ilm, elimu an-nafi' eyamba. Ibn Rajab yagamba nti dhabtu nusus al-kitab, okubeera nti omuntu akwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala byekigamba, wa sunna ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, wa fahmi maaniha n'otegeera Qur'an ekikyegamba ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kikyezigamba. Naam, ng'ozijjawa ani sahaba, ozijja ku basahaba ba nabbi sallallahu alayhi wasallama, wa tabi'in n'abaalaba ku basahaba batabi'in, wa tabi'ihim ne bali abaagoberera batabi abo fi maani al-Qur'an wal hadith. Kye kibayita okutegeera eddiini eno, okutegeera Qur'an n'okutegeera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ala fahmi salih, ng'ozitegeerera ku ntegeera y'abaatusooka abalongoofu. Eddiini eno tetugitegeera ngaffe, tetuleeta bipya, la, eddiini eno tugitegeera kusinziira ku ntegeera y'abaatusooka abalongoofu. Khudhuha kal qaida, kino kitegeere bulungi, kikwate nga bakiyita batya, nga principle, otambule nayo. Eddiini tulina be tugijjako abaatusooka, tetuleeta bipya. Mu ddiini tetuleetamu bipya. Ebintu ebirimu ebisinga byonna tubijja ku baatusooka abalongoofu. Ng'oggyeko nti fiqhu nawazil, waliwo ebintu ebijja ne bigwawo obugwi, ne batunuulira okusinziira ku baatukulembera, ne batunuulira kusinziira obusiraamu, ne bakitunuulira bamanyi, ne bakyegattako. Ebyo biba bibaawo nga tebyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naye ntegeera tutegeerera ku baatusooka abalongoofu. Kakati okusoma irimu bwe twogera ku irimu gye twogerako, twogera ku irimu ya Qur'an ne irimu ya hadithi, bye bimu ku nsonga ezijja okuyambako okubeera nti oyongera imaani yo. Sheikh Omar al-Maghribi ekitabo kye kino kiyitibwa asbaabu
ziyadati al-iman wa nuqsanihi ensonga eziviirako okubeera nti oyona imaani yo. Sheikh Abdul Razak Abdul Muhsin al-Badr omumanyi bulungi. Naam, ensonga okubeera nti oyiga irimu. Unansonyiwa muganda wange oyo mpangala naye era nsoma naye abadde abuuza ekitabo kino. Tugambye ensonga ezongera imaani yo kwe kubeera nti oyiga irimu annafia, irimu ekuyamba. Irimu annafia yeyo ilmu alkitabi wa sunna, eyo kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ogendo ebintu ebiyinza okuyambako okubeera nti osoma irimu eyo n'ogitegeera. Awalan qira'atul Qur'ani wa tadabburihi, kwe kubeera nti osoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa tadabburihi n'okukitegeera. Laysa mujarrad qira'a, yani انت بتقرا القران كده تمر مرورا سريعا وسما بسومي بس ما ينفع. سoma قرآن بتدبره وجitegeere ofumitirize. Naam, ekyo kijja kuyambako okubeera nti ofuna ilimu annafi, so si okwongera imaani yo. La, tugambye nti okimu kukuyamba okwongera imaani yo taallum ilmu nafi, kwe kusoma ilimu ekuyamba. Ne tugamba nti ilimu ekuyamba yeriwa ilimu alkitabi wa sunna, ye ilimu ya Qur'an, kusoma Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ne tugamba nti waliwo ensonga ezikuyambako okubeera nti ofuna ilimu eno mwe muli qira'atul Qur'ani wa tadabburihi, okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukyekennenya ng'osoma okyekennenya. Ekyokubiri ma'rifatu asma'illahi alhusna wa sifatihi alula, okubeera nti omanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitonde bye n'ebitendo bye ebimanyiddwa n'obitegeera. Muyo Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya yagamba nti li ihsa'iha thalatha maratib, amanya gana ga Allah subhanahu wa ta'ala kugategeera n'omanya n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri za mirundi esatu. Engeri esooka ihsa'u alfadhuha wa adadiha, okubeera nti amanya ago gamanyi bulungi nnyo n'ogategeera enjatula yaago. Ekyokubiri fahamu maaniha, n'otegeera amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala kiki gategeeza. Naam, era ng'ogategeerera ku bwino. Ekyokusatu kwe kubeera nti du'aullahi biha, kwe kubeera nti ogasabisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ogasabisa amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala zensonga satu Ibn Qayyim al-Jawziyya ziyayogera kuyinza okubeera nti otegeerera amanya ago, kutegeera ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Ekyokusatu ekijja okuyambako okutegeera eddiini eno okujiiga ilimu nafi' at-ta'ammul siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwe kubeera nti omanya ebyafaayo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'osoma ebyafaayo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Buli wosoma sira wa nabbi ebyafaayo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kimu kukikuyambako okutegeera eddiini eno, kimu kukikuyambako okutegeera eddiini ey'obusiraamu gye tukakasa obulungi ffenna nti Allah gye yatulagira okubeera nti tubeera basiraamu, era eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima era gyayagala. Kati bw'onaategeera ensonga ezo n'obeera nti osomesera wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, kijja kuyambako okutegeera eddiini eno n'okugiyiga. Ekyokuna kijja kuyambako okutegeera eddiini eno nga okutegeera eddiini n'okugisoma y'ensonga esooka egenda okwongera obukkiriza bwo, imaani yo obeere mukkiriza. Kwe kubeera nti qira'atu siratu salafi hadhihi al-umma, ng'okusoma ebyafaayo ebyabatusooka abalongoofu nga biri bye tubaddeko mu ntandikwa, nga bwe tulabye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu butya bwe yawangaalanga, embeera efaanana bwetyo. Bw'onaaba obitegedde ebyo bijja kuyambako okutegeera eddiini eno, eddiini ey'obusiraamu. Kyesaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atukwatirirako tusobole okubeera nga tutegeera eddiini eno. Ensonga ey'okubiri min asbaabi ziyadati al-iman, ezimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza okubeera nti imaani yo yeeyongera, at-ta'ammul fi ayati llahi al-kawniyya, kwe kubeera nti ofumiitiriza ebirowoozo byo n'olowooza n'obwongo bwo. Naam, fi ayati llahi al-kawniyya, obumu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekawo bw'otunulako, obubonero bungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekawo bw'otunula ku ggulu. Ekisawe kikuwaaki bw'otunula ku ggulu eri bw'oyiraba waggulu lyotalabako mpagi, ofunamu ki? Litunulire. Yemu ku nsonga ejja okwongera okutegeeza, okwongera imaani ye, okkirize obeere nti omuli mukkiriza omujjuvu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tunulire eggulu, tunulire ensozi, tunulire ennyanja, tunulire enjuba, tunulire omwezi, tunulire ebintu eby'enjawulo. Ayatullahi al-kawniyya, Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo
byoka kasandi tewaliwo abiteekawo kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bona bitunuulira n'obitegeera n'obifumitirizaako imaani ejja kweyongera. So bitunuulire gwe kennyini omuntu nga tunnagenda wala soka wetunuulire nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun. Bwe tunulako n'otuna ku maaso enyindo y'omwago shakire ekifaananyi ky'olimu enkula gye wakula afala tubsirun tofunamu kwefumitiriza okakasa nti omukono gwo gwali baddaawo bwe guli okakasa Allah okutondamu fi hadhihi sura mu kifaananyi ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakutonderamu gali magezi go ntegeerayo oba kwagalako tekikuwa kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nti gyali tekikuwa kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira kikuwa kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'atukana ajjawo abamu ne bafa togenda kuddamu kumulaba ila yawmil qiyam okutuuka mu nkomerero. Ebyo bikuwa ebyokuyiga omanye nti nange ekiseera kijja tutuuka nga ngenze. Nasalullah yarzuquna husnul khatima. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugabire enkomerero ennungi. Kikuwa ekyokuyiga wetunulire gwe omuntu. Naam kijja kutegeeza obukendevu bw'olina ekyo kimu. Kijja kutegeeza okuba nti oyika yakutonda bw'onaaba weetunuulidde gwe ng'omuntu kubanga teriyo omuntu yenna gye buvanjibudde okujjako nga muhtajun ila rabbihi. Fenna twetaaga obuyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fenna twetaaga Allah gwe twetaaga mu byonna byetu by'olowoozaako. Lwaliro oguleya time subhanallah oyogedde emyaka 3 gy'olina 4 2 15 4 7 8 gy'olina oyogedde ebbanga lyonna nga toguze wadde rasidi n'omu airtime. Afala tubsirun nafas jossa tewali oli akusabye ebigere byotambula tebiggwerera. Afala tubsirun fi anfusikum afala tubsirun. Tunuulira nnyo ebintu ngifaananganako bwe bito imaani ejja kweyongera. Ekyokusatu al ijtihadu fi a'mali salihah kwe kulafuubana n'olwana okukola emirimu emirungi. Amalu salihah lwana okulaba ng'okola emirimu emirungi. Lwana nnyo mu bulamu bwo okulaba ng'okola emirimu emirungi. Emirimu emirungi waliwo emirimu emirungi alqalbiya. Omuntu emirimu emirungi gyakola nga gibeera mu mitima gye kali ikhlas okubeera nti emirimu gy'okola okikola lillah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lillah enniya yo ebeera wano mu mutima. Mulimu al-mahabba okwagala man tuhib okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala okwagala kwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sama tugamba nti omuntu tagenda kubeera mukkiriza owanna maddala omujjuvu hatta akuna ahabbu ilayhi okutuuka lwe nnaaba nti nze gwasinga okwagala okuva ku baana be maama wo taata wo abantu n'abantu abasigadde bonna bw'osinga kwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eyo daraja al-mahabba okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ganti fasawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah ajja kuleeta abantu bwemunabanga mutemwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waddemba okuleeta abantu abalala bamwagala. La budda nuhib tutegedde okubeera nga twagala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabba hadhi a'malu qalbiyya egyo emirimu gya mutima omuntu gyakola nga kibeera mu mitima gye. Tawakkulu lillah byokola tatawakkala ala Allah subhanahu wa ta'ala otawakkala eri Allah subhanahu wa ta'ala tawakkal ala Allah. Ekyokubiri asabur tasbir obugumikiriza. Omuntu agenda kujja kulabika obugumikiriza la hadhi min al-a'mal al-qalbiyya ar-ridha okusiima Allah subhanahu wa ta'ala byaba akuwadde byabagezeza nabyo gimu ku mirimu gyose gy'omuntu gy'alina okulafuubanako ennyo gy'emirimu mirimu emirongoofu. N'abeerawo a'malu al-lisan emirimu gye tukola nga tukola ku lulimi lwaffe nnimi zaffe emirimu nga mirungi nga giyita ku nnimi zaffe okutendeeza Allah subhanahu wa ta'ala okwogera ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Naam obutoogera bigambo bibi Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala mina namima mu lugambo. Naam n'ebirala yogera ebigambo birungi tendereza Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Lwaki kikuva ku lulimi lwo? Astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Omuddu n'osirika omusiraamu mukkiriza n'owunyaakamwa olw'okusirika. Mukkiriza tosirika musiraamu tosirika otuke n'okuwunyaakamwa la
bako byoyogera astaghfirullah 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 astaghfirullah. Basahaba batunyemeza nti kunna na'uddu fi jalsatin, twalinga tubala jalsa olutula nabbi sasa malwatula nga nabbi aleta istighfar ezisuka ku 10 mbaka sasa manyini ne wako bujuza gamba nti aleta istighfar olunaku ezisinga 70 wa firwaya ku 10 negwe minal olwaliro katika keera twebuze wakaleta istighfar mbeka kawineza Allah kigambo kitono nnyo astaghfirullah olwaliro kuva kakeera wakakireta emirundi emeka wakasirika dakika mmeka kyogere tikyetagisa kuwa oyogera bingi oyinza okukayana kwase nomani nokayana okumala dakika 3 khalas kale tueme kuyingira mu nyeeri dakika 5 emu 2 3 nya dakika 5 singa otulaawo notandika kuleta astaghfirullah 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 okumala dakika 5 kam taksi mina thawabu mpera mmekazo ofuna meka la hawla wala quwwata illa billah kyetagisa kyoko kyogera obutikiti gumeka okusinga okusirika qul la hawla wala quwwata illa billah gamba la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah subhanallah salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam oliyawo tuddo sirisi salli ala nabi sali rombaka muhammadin sallallahu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina allahumma salli wa sallim ala rasulillah allahumma salli wa sallim ala sali rombaka muhammadin sabi chikuja kochi ova kochi mudachika zotuddawo zobaddawo wabula tulul yawm nakululamba nga toyinaako kigambo kirungi kiyise kukamwako lesh baaka ebigambo byoyisa nga bigambo birungi okusinga okusirika tosirika baako byoyogera wenenyeza Allah bingi byogedde okuva kakerera wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ngoyisa istighfar ku limiro kubanga ekitufu kiri nti fenna embera mwe tuwangalira mu kusobya buli kadde tuwangalira mu kusobya sinza ayogera sigwa mpuliriza sani tutambulira mu kusobya ebbanga lyonna tusobya mu bitiibwa bya baganda baffe tusobya mu mbeera mwe tuwangalira bigambo ebiyita ku nnimi zaffe kakati omuddu yahtajun yeetaagisa okubeera nti ayitiriza nnyo istighfar ebbanga lye lisinga obungi ng'oyitiriza nnyo kubeera nti weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala oyitiriza nnyo okwenenyeza Allah subhanahu kati wali badde toyina obudde busirika bwaba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamusonyiwa ma taqaddama min dhanbihi mazambi ge yakulembeza okukola naye kaana yastaghfirullah yalinga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisa istighfar ku lulimi lwe okusinga nkanankana mirundi 10 wa fi riwaya 70 kati ffe kitegeeza mimbabi aula ffe tusaanidde okubeera nga twenenyeza nnyo Allah ng'ebiseera byonna obeera ku istighfar astaghfirullah 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wewe dakika 10 wewe dakika 5 wewe dakika 3 naam ovudde mujesa ovudde tulako otudde wewe ko khalwa wewe yawuleko ne hatta ghafla je tulimu hatta adhkari sabah ne adhkari ze tuleta ku macha wallahi tumaliriza ati tuzireza adhkarul masa ezolweggulu tuwangala ne buziba nga tozirese ne webaka eyo ghafla matuli tuwangalira ne iramata tedi agenda kujja kwata kusike mbukyuso obulamu bwo zireterwa mpakala igwe turaja nafsaka gwe kenyini woina kweraja amaze kusala subuhi situkudduka ulagawa onadduka kutukawa wiki nambo dusi olumana salamu alaykum wa rahmatullahi salamu alaykum wa rahmatullahi nodduka nopuluka iramata wiki negwako mwezi negugwako akatawa katunda sente ekitabo kiri mu adhikari bakitunda sente meka alhamdulillah ebitabo bikubiddwa mu adhikari mu Luganda ne mu Luzungu ne mu Luwarabu bomanya okusoma Luwarabu soma Luwarabu bomanya okusoma Luganda Luwarabu namba biteekamu zikwate kwata adhikari ez'okumacha n'olweggulu kyevala amanyi bagamba nti omuntu yeekwata ku adhikari sabahi
wal masa min adh-dhakirin Allah kathira aba bantu Allah beyogerako abasendereza Allah subhanahu wa ta'ala nnyo kati obugayavu bufana bwetu olulimi lwo egimu ku mirimu gy'olulimi dhikr kwe kubeera nti ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala min al-adhkar mulimu adhkar sabah ni masa kale ebirala bigaano oyinza okubeera nti tataghafa al-kathir ngera bwe tukola embeera zaffe bwe tuwangaala ebiseera ebisinga obungi twerabira nnyo ate tutagaafala nnyo iyo n'embeera y'omuddu naye bw'oba ojjukidde eri Allah subhanahu wa ta'ala mwemenyeze yitiriza nnyo ku lulimi lwo nga kuyitako bigambo biwoomu bigambo birungi ku makya leeta adhikari ozimaleyo soma ayatul kursi soma al-fatiha soma surat ikhlas mirundi 3 soma surat falaq mirundi 3 soma surat an-nas mirundi 3 zimaleyo leeta adhikari zigenderako leeta istighfar omalosi tukogende otandika olunaku lwo bulungi olunaku lwo luzibye bulungi omaze okusala asir oba maghrib الوقت ما بين العصر الى المغرب اذكار المساء وزيretela nazo zireto zimaleyo ekiro kyo kitandika bulungi ogenda kwebaka leta adhikari tomanyi oba ogenda kukwesa ng'oli mulamu wahakadha olulimi lwo lubeere nti lukola luli busy so luleme kubeera nti gwe ebiseerayo byonna olulimi lwo lukwase no olulimi lwo lumu kuvuma olulimi lwo kwogera ku fulani olulimi lwo muku ebitakuyamba oyina kyoyiza hadisi emu-bbiri kisomese mirimu gya lulimi oyambibwa ofuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo tomanyi mulimu Allah gwagenda kusasira nako muganda wange togumanyi okola bingi olunaku luziba ng'otakaba n'otuyana ngoye zonna n'otuyana naye kiki kyotuyanidde lillah kyotuyanidde ku lwa Allah jalla waala kiki kyokoze baganda baffe bangi basaafadde bakwata olugendo bagenda eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala baafu ekibagasa bino byetwogera olunaku luzibye lulamba kyokoze ekigenda okugasa olwaleero nno kikyokoze bwe bakubuuza nti kiki kyokoze lillahi subhanahu wa ta'ala okiina kale tozibya nga tolina kyokoze fuba okulaba nga tozibya lunaku nga tolina kyokoze kigasa ggwe eri Allahu jalla waala ekigenda okugasa mu kaseera ng'ovuddewo lwana tonfiq fi sabilillah emirimu omulala al-a'malu al-jawarih gy'emirimu egy'ebiyungo byaffe emirimu gy'ebiyungo byaffe mulimu nga bulaba okusiiba tasuumu lulimi lwo olusiiba erusiiba nga terulya mmere as-sala okusala essala bazinye n'ogenda n'osala salatul jamaa musajja tosayira wakaawo nosayira ku muzikiti fi jamaa tosibya lunaku sala tozisala lumu kibinja gyegimu ku mirimu gy'ebiyungo waayo fi sabilillah waayo fi sabilillah bannange newo banga ofuna mitwalo 10 mitwalo 5 akasente konna kofuna mu butono bwako kasita kaberanga kaliko milikiyayo ntikako Allah yagamba nti wafi amwalikum iyo sente yeyo eyo gyolina 100 200 300 10 hakku mulimu omutemwa ogw'abaani lisaili omuntu aba agenda okusaba si yeye kamugana nga mpuliriza n'oyo gw'olaba naye nga tagenda kusaba ekyokuswala tajja kugaa nti mpaayo 5 mpaayo 10 mpaayo 2 mpaayo 3 fune kyende tagenda kusaba naye ayinamu omutemu ebyokusaba bye bidde eri ebyokusaba ebidde eriye ne Allah we oba musango ogwagufune naye gwe obuvunaanyizibwa abo mulimu sente oziina mulimu kyovala nti umma y'obusiraamu teteekeddwa kubeerawo nti abantu baavu la abada nti waliwo omuntu tafunye kyakulya ofunye ekyokulya mulirwanaawo mbaali njala la umma y'obusiraamu nusaidu baaduna baad tuyambagana ffenna munno tafunye kyalya muwafune funayo kyomuwaali otudde oli ali wayita tutalina kyalya muwalye umma y'obusiraamu kuyambagana fa akhi muganda nga mpuliriza al-ijtihadu fi a'mali salihah okubeera nti olafuubana okola emirimu emirungi naam kyekimu min asbaabi ziyadati al-iman kyekimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza imaani y'okubeera nti yeeyongera tugambye nti imaani yo okweyongera ensonga zino 3 zezimu muwandiisi w'ekitabo kino zeyateekamu
ta'allum ilmu nafi' okusoma obusilamu n'obutegeera 1 2 at-ta'ammul fi ayati llahi al-kawniyya ebirowoozo byo n'ofumiitiriza n'olowooza ku ayatu llahi al-kawniyya ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala byolabako nga bolaba ensozi nga bolaba eggulu nga bolaba emunyenye nga bolaba ebintu ebyenjawulo Allah sabe yatunako byolaba biseke birowoozo lowoozi gwe kenyini wetunulire twaga nti wafi Allah subhanahu wa ta'ala wafi anfusikum afala tubsirun wetunulire gwe kenyini tunulire okutuuko kef Allah yakuteeka weewo n'otunako boti mundabiramu ngolaba ogwanidde nyindo joyina maaso taharukati zokola mukono gutambula bulungi olaba otambula akasaka gakutuuka nga tosobola ebyo nabbikola jukira Allah mwebaze kuba nti embeera mwe tuwangaalira ffe embeera mwe tuwangaalira kuba nti tufaanana bwe tuti otambuza omukono gwo oyogera olaba bugenda kera enkya nga tuzibya amaaso yadhan billah sallallahu kitutaasi okeera enkya nga tokyasobola kwogera kigambo n'eki hatta okweyonja nga tosobola kweyonja bakuyonja buyonja abo webali nga ate balamu nga bakyali balamu akhil karim nga bakyali balamu nesi kuba nti bebanyiiza Allah naye ebyo kuba bitunulako kikuwa okumanya n'okujjukira Allahu jalla wa ala kikuwa okutegeera Allahu kikuwa okwongera okulafuubana n'obeera nti weeyongera okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu tugambye nti al-ijtihaadu fi a'maali saaliha okulafuubana okukola emirimu emirungi kwongeramu amaanyi. Tetugamba nti min al-a'maali saaliha emirimu emirungi mulimu kye bayita al-a'maalu al-qalbiyya emirimu egibeera nga gisigala mu mutima gwo nga mu mitima gwo mwe gibeera. Mulimu a'maalu lisaan emirimu gyokola nga giyita ku lulimi lwo byoyogera byofulumya adhikaari zoleeta bintu byosomesa abantu bishart maa al-ikhlaas ng'obyogedde ku nniya ennungi ofunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtahid yongeramu amaanyi olulimi lwo kyekiyitako biki byofulumya yongeramu amaanyi. Tugambye nti weekwate ku adhikaari sabaahi wal masa omaze okusala subuhi tosituka kumala gagenda buli kanaku gwe bwotyo ekikupakusa buli kanaku opaku kugenda pakuka paka ne mukabbuli olweggulo ekiro kyo kitandise otaleeta adhikaari tuula wansi dakika 15 tekyetakiza dakika nyingi dakika 10 okubeera nti ozimazeeyo. Ebitabo weebiri bikubiddwa mu Luwarabu bikubiddwa mu Luganda bikubiddwa mu Luswahili bikubiddwa mu lulimi lwonna mwebiri nga birimu adhikaari ezo zisome akhil karim zisome naam. A'maalu jawarih tugambe mulimu okusiiba mulimu okuwa zaka mulimu okusala eswala yongeramu amaanyi emirimu egyo. Siiba Mande n'Olwokuna tekirina kikujjako gw'okulya emmere paka n'olandira Ramadan okuva lwava mu Ramadan tosiibangayo wala sunna n'emu. Obulungi bw'okusiiba tomanyi mpeera zirimu sahih. Okusiiba sunna okusiiba ennaku eza sunna nga bolaba olw'Emmande nga bolaba Olwokuna nga bolaba ayamul bid ennaku enjeru nga bolaba okusiiba Arafa ennaku ezo eza sunna. Tukimanyi nti sunna si za buwaze sahih ekyo kituufu. Naye gwani atayagala mpeera za sunna gwani yajuza empeera muganda nga mpuliriza obwetaavu bw'olina mu Allah obwetaavu bw'olina obw'empeera siiba bwemanyiiza leka kulya paka togenda kukoma abada wemanyiize bona akimanyira kijja tambula. Olina abaana wangala nabo bamanyiize okusiba olw'Emmande n'Olwokuna famire yo kyalawo n'abaana bamanyiize okusiba Mande n'Olwokuna bamanyiize okusiba ennaku enjeru. Ramadan tojja kukawaana nabo tojja kukoowa kijja kubanguyira. Omwana banaamanyira embeera eyo n'abeera nti atambuliraawo naawe siiba naam oyongeremu amaanyi juhud okusaala eswala okuwaayo ofunye 3 toolako 10 toolako 2 naye tunuulira nnyo abantu awalan kuba saddaaka ate erimu ebintu 2 bafunamu empeera
maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu okuba nti oyinza oluganda empeera yaako nnene sookolaba abantu bwolaba nga abantu bali bulungi mashallah tabarakallah n'abalala eryo nno tteeka mu sente z'olina ebisatu ebina oteekeddwa okugyamu omutemo ogwo so muganda nga mpuliriza twerwaneko ebintu byonna bye twogedde waggulu ogenda kubyanguyirwa nnyo bigenda kwanguyira nnyo okuteekebwa mu nkola bigenda kwanguyira nnyo okubeera nti obikola bimujalasati ahlul khair ekyo kyensembyayo nakyo bimujalasati ngambye byetwogedde waggulu byonna bigenda kwanguyira nnyo bimujalasati ahlul khair bimujalasati ahlul khair ng'otudde n'abantu abalungi luwonera n'emikwano gyo nga mirungi nga gikujjukizaako ojja kuyambibwako nnyo okukola ebintu bino naye tunulira mikwano gy'owangala nabo gwe b'okulusegere gwe b'okakasa nti bano benfanfe bange b'owangala nabo nga baba babuuza anwaru balina gwe babuuza nti buuza fulani baani abo b'owangala nabo abo be bagenda okumekinga Allah kwagenda okuyisiza bino betwogedde okubeera nti bikwanguyira lwaki ekyokulabirako njabba waayo nga bibiri ekisooka singa tugeze twogedde ku adhikaari mukwano gwo gwowangala naye mugenzi ne musaala olumaze bwati n'ayimuka n'afuluma muzikiti naawe ogenda kuyimuka bwoti otambule mukwano gwo muli nemunyumya bazinye ne musigala nga mutudde n'atagamba tugende tusaale jama egenda kuyitako onzuru kino kitwogedde tekigenda baawo ekirabo oye mukwano gwo agenda kuyambako okubeera nti okola amazambi ag'enjawulo mulimu abantu nga Allah yabagezesa okuba nti bakyuka nnyo ku mikwano nga omuntu oyo akyuka nnyo ku mukwano ng'omukwano gumukyusa nnyo nasalullah assalamu ala afiya abantu bawangala nabo bamukyusa nnyo yani ng'ayanguyirwa abantu bameka abatandise obwenzi ababutandikira ku mikwano hadithu wala haraji abantu bameka abafunye agaze simize agaze hasbi Allah ni'mal wakil nga bagatandikidde ku mikwano gyawangala nabo mikwano gyo kigikola bantu bameka bavudde ku busiraamu obwannamaddala bavudde ku nnyambala y'obusiraamu nga balina okubeera nga babuvuddeko lwakuba mikwano gyabwe buli wababeeramu bwati bamuvoola okuba nti aze n'akakaaya olw'okuba nti ayambadde jilbab olw'okuba ataddeko sitira ne bamuvoola okukakana sitira n'agitandika n'agijjako oluvannyuma bivaamu n'atandika n'ajjako jilbab n'ateekako obushariya n'ava ku bushariya n'ateekako obupale n'ayitamu nga mukwano gwe gufuuza ensonga walla aksu sahih and the reverse is true kuki okuba nti abantu bangi nga bakyusa obulamu bwabwe nga bayisiza ku kye bayita mujalasa okutuula ma ahli lkhair n'abantu abalungi abalongoofu nga buli wana abajjamu bajja kumugamu ne yambalako obulungi wali yambadde bwoti ne bwoti n'akyusa ennyambala ye bwaba omukyalo ogenda okulaba ataddeko naggalawo bwaba omukyalo ogenda okulaba atekako jilbab ogenda okulaba akyusizza obulamu bwe mashallah tabarakallah n'atambula n'ayitamu bwaba musajja ogenda omulaba avudde ku byavuddeko ebiduula bivuddeko akoze atya avudde ku byobwenzi n'ebirala nafuuka omuntu omulungi kayyemoni eyeegombesa abantu lwaki lwa mukwano ekyokubiri bannange bw'obanga okakasa bulungi nti olina mukwano gwo weemanyiiza okumubuulira mugambe waba alina ensobi gyakoze nga tofuddeeyo mugambe nti mune kino kibi eyo nsobi munnange tewalisanya kukola kino si kirungi musobole okubeera nga muyambibwa bwe bagambako faini la shakka ekitaliimu kubuusabuusa kwe kuba nti omuntu yenna kasita omugamba ku nsobi anyiiga kembenzi kabegwa puligiza bwe bagamba ku nsobi yo oyinako ofuna mu mutima akagumire fasbir gumiikiriza wetahammale Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwamu embeera ate ekyokubiri otegeere nti bagambye nti ensobi bwe bansobi gireke akhi karim
tukireke bwete betuwangala omwana damu bwate wawangala omukkiriza kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam nti addiinu obusiraamu buno bwe tuwangaliramu nasiha tutambulira mu kubuulirirwa wadhakkir jukiza tutambulira mu kujjukiza fa inna dhikra tanfa'u almu'minin okukkiriza kugasa abakkiriza buli wona jjukiza mukwano gwo n'omuga ati munne kino munnange kino bwetyo yembera mutambulira nze agamba naawe ampuliriza olwaleero tulina kyetuyita tawasul ijtimai tulina kyetuyita tawasul ebintu byetubeerako Facebook Twitter WhatsApp n'ebirala munno omulabi asharinze ekintu sikirungi gullahu mugambe ndi munnange kintu kyotaddeyo si kyabuvunaanyizibwa sikirungi wali badde okijja mu inbox leka ate commenting alina kyakoze kyola kyataddeyo bangi tuteeka ebifaananyi yaffe ku Facebook tuteeka ebifaananyi yaffe ku WhatsApp tuteeka ebifaananyi byonna ne tuteekayo oluusi tetwambadde bulungi oluusi tukoze biki bwabanga omuntu agambyeko la taghdab tonyiiga nasiha tonyiiga bunyiizi osigale ku zambiryo abalala you blockers bida ku blocking anti olwokuba omugambyeko leshi kam min alfitan fitina mmeka zoguddewo olw'ebyo byoteeka ku Facebook fitina mmeka wataddeyo mathala bakulabye mashallah oli mulungi bantu bakulabye bameka abantu bogenda okutawanya imani zaabwe nga yufakiro nange omukyala mpuliriza nga bakulowoozaako olw'ekyo kyotaddeyo ogenda kutawanya emitima gy'abantu obajje ku dhikiri obajje kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ngalowooza ku ggwe wekka kati omwana oyo singa Allah amuntu naye bw'aba takumanyi agenda kujjawo takumanyi agenda kujjawo naye akumanyi ogenda kubeera mu birowoozo baba badde agenda soma Kurani aba agikutte bw'ati baba bakutte Kurani bw'ati ng'agenda soma n'akulaba otaddeyo ekifaananyi omukyala onyirira wooti n'omukuba wallahi agenda bikkako wallahi agenda bikkako atandike kulowooza ku kino kyakoze kino kyabisseeko abadde asoma ali ku Allah we abisseeko lisababi kinta gwe tafuna musangaawo kale tugabe ebifaananyi bikkirizibwa tugambe ebifaananyi bikkirizibwa tofuna musango tetujja nnyo genda masala ate ebifaananyi biki bikifaananyi no tunuulire kale munazo nyasivudde ku mulamwa naye tutereeze embeera zaffe teri agenda tukwata ku mikono lwampaka naye gwe kennyini tuula wansi weebulirire tuula wansi weddaawulule omanye nti kino kyenkola kikyamu tereezaamu weenenyeze Allah tuyitirize nnyo istighfar olwokuba tusobya nnyo tuyitirize nnyo istighfar kubanga tusobya nnyo buli omu balil insaanu ala nafsihi basira weemanyi akawonvu n'akagga amazambi go gamanyi kiro na misana gokola la shakka wala raib ekyo buli omu yeemanyi mu mutima era buli omu akirowooza naye buli omu weeraja weetereeze weddeko funa wootuula ogenda Allah wange kino nkusobya astaghfirullah wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ay Allah nkusaba oleme kubeera nti ombonereza olwaga amazambi genkola ay Allah nkusaba onsonyiwe wenenyeze Allah gwe weemanyi ebizibu byo naye n'okwenenya amazambi okola n'okwenenya kugana amazambi getukola amayitirivu n'ebirungi ate tukendeeza bukendeeza nga tugenda sinkana Allah waffe ila mata wa nahnu fi hadha alhal tunakoma ddi nga tuli mu mbeera ezifaanana bwe zityo akhi alhabib mulungi omwagalwa mwanyinazi twefeeko twetereeze imaani yaffe ebeere nti yeeyongera kale otuuka okujjuluka mulamu obwensi buno bwe tulimu ng'ojjulukira ku mbeera ennungi nga imaani yo eri waggulu tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugabire ikhilaasi kuba ntukola emirimu gye tukola lillah atugikola kula Allah nakumusiimisa era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gye aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu
innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah mwenenyeze musonyi, Allah kiliza tauba zaffe. Inna Allah la yafrah bi tawbati abd. Allah sanyukira nnyo omuddu yenenyeza era omuddu yenenya. Fatub ila Allah, wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi omulala biidhinillah, Allah bwana batuwadde obudde n'atuwa obulamu obulungi n'atuwa n'obusobozi biidhinillah subhanahu wa ta'ala, tujja kutunuulira asbaabu nuqsaani al-iman, ensonga ezikendeeza imaani zaffe. Olwadde tubadde ku ensonga ezongera imaani zaffe, twe tuddamu okulabagana insha Allah tabaraka wa ta'ala, tujja kutunuulira ensonga ki ezo noona. Tubadde tunazirinyisa, tujja kutunuulira ezikkakkanya oba ezijjirawo ddala obukkiriza bw'omwana Adamu. Baagala nnyo ku Allah jalla waala, era nsaba Allah atwagale, ateeke mbaddu we baayagala. Allah bakuume ebbanga lyonna, atukumire kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.